Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno, Obwakabaka bwa Buganda bwatandika kaweefube okujjanjaba abantu b'Omutanda mu ssaza Butambala ng'omukaweefube okwongera okutuusa obuweereza obw'obujjanjabi eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Olusiisira Lw'eby'obulamu luno lwaggulwa Minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu Buganda Oweekitiibwa Clotilde Nakate era nga lumaze ennaku 3 ng'abantu b'Omutanda bafuna obujjanjabi ku bwereere nga lugaddwawo mu butongole omwami wa Kabaka atwala essaza Butambala, Katambalaji Sulaiman Magala. Abantu okusinga bajjanjabiddwa endwadde omuli ez'amannyo, okukeberwa amaaso, okukebera abaami endwadde ya sukaali, puresha n'endwadde endala nnyingi, nga wano abantu 411 bajjanjabiddwa amannyo, abantu 773 bakebereddwa amaaso, abaami 137 be bakebereddwa endwadde ya katungulu, so nga abantu 1117 be bajjanjabiddwa mu ndwadde eza bulijjo. Era tuli basanyufu okulaba nti twazze kubanga tulaba nti abantu abasinga babadde ebirwadde naye nga tebasobodde okugenda mu basawo. Tulabye nnyo obulwadde bwa hypertension, abantu bangi nnyo balina pressure batambula naye tebamanyi nti babulina. Obwetaavu bungi, bakozi batono nga Bayibuli bwegamba, obwetaavu tebuyinza kuggwaawo. Bw'abadde aggalawo olusiisira lw'ebyobulamu luno, omwami wa Kabaka atwala essaza Butambala Katambalaji Sulaiman Magala agambye obwetaavu bukyali bunene ddala okutuusa obujjanjabi eri abantu b'Omutanda kubanga bakizudde nga waliwo abantu bangi abeetaavu naddala mu nsonga z'ebyobulamu. Njagala okutwala omukisa guno wasinayogera kyakyo n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'enteekateeka zino zaatukolera ffe tumaze okuzirozaako ng'abaana Butambala. Eddwaliro lino lyaleeta eritambula litugasiza ekigenzewa. Bajjanjabye abantu abasukka mu 2000 mu nnaku zino zokka 2 naye kakati oweesanga nga ekizibu kyaffe eddagala. Katambala agambye kyekiseera gavumenti okulowooza ku ky'okuwa disitulikiti y'e Butambala eddwaliro eryetongodde ate nga liri ku mulembe okwanguyizaako abantu mu ssaza lino okufuna obujjanjabi. Bwe batusuumusiriza eddwaliro lyaffe ne liva ku stage ya hospital ne ligenda ku lifaaro kubanga ekyamazima liri wakati wa disitulikiti nnyingi, Busujju, Gomba ne Butambala, oluusi ne Mawokota bonna bajja wano Gombe. Ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala Rashida Namboowa ategeezezza nti Butambala okutwaliza awamu eby'obujjanjabi bikyali bibi ddala oluvannyuma lw'okuba nga tebalina wadde n'emmotoka emu ey'ambyulensi esobola okutwala omulwadde yenna mu ddwaliro aba atuuse mu mbeera embi. Ambyulensi gye tuyina bwe buli obutono bwe bagaba abawotalwe nga omuntu bwe bamuggaliramu tamanya najjalaga nga bubodaboda obwo bwe baggala. Kati kitegeeza nti ebyobulamu bikyali wansi nnyo okusinziira ku bantu be tuyina. Mu mbeera eno abamu ku bantu abasobodde okufuna obujjanjabi buno beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'abasindikira abasawo ababawadde obujjanjabi buno. Ndabye ekyenjawulo kyesirabangako abantu bonna abakuluumuse ne bajja ne bafuna eddagala ery'obwereere ne bakeberebwa ne bapimibwa. Ekyo kiwadde essanyu abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Kinkoze bulungi okubeera mu lusiisira luno lw'ebyobulamu nange ne bankebera akatungulu. Nkubiriza abantu bonna abasajja abatuuse emyaka 4 abaavu bagende babakebere akatungulu. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, Gambuuze. Tweyanzizza nnyo beene, tweyanzege. Kakati nno Uganda erina ababaka ba palamenti abasoba mu 5. Olwaleero omwana wa taata Frederick Lugonvu